n'omuganzi engoye ezizoza baffe bw'anaava gy'ali anaakusiima weegule ennyo ganje mukazi nali bw'omu nga neegazanya kyenjoya kye baleeta imaze wandabirako amazima nga nninga eyakajja era omukazi gw'enkoye akajanja nzireyo nze ewaffe embeera bw'omunsi mu kisenge nsalawo nze kuyimba munnange bw'awulira alowooza nsojja mukazi gw'enkoye obufumbo kanzire nze ewaffe mukyala naggujja jangu owulira omusamba gwe gutisse ofumbira abazinze nagyerimira bw'olizaala abaana olibaliisa ki amannya yense Yekolera Itongwa musiibye muttira baganda bange mwasuze muttira baganda bange ne bannyinaze kansubire mwasuze bulungi alhamdulillah naffe abukeesezza bulungi eno ewaffe nga mpawo mbolojja nnyadde nnyega ekerezi ate wali mbeteza yonna mugamba mutya bagiise Zukuka Ne Itongwa essaawa ey'okubiri mu lunaku nange nagyekutte nagambye nti Zukuka Ne Itongwa abantu bange kambakeerengamu bagenda okugendanga ku mirimu gye bapakasizza nga bategedde nzi kyasuze ku mwoyo nga bategedde endowooza yange agati munnange ggwe nnyambangako ekintu kimu otambuzenga vidiyo wabula ate ggwe Luteete Emma ŋŋenda kukusiimamu muganda wange kano ak'ensusu nti buli ssaawa obaako buli ssaawa obeerawo era n'okunga abantu nti mutambuze vidiyo Magezi Solomon Doni Beka mwannyinaze Nakate Jaaliya Jackie Fevadi muntambulizeeko ka vidiyo kano baganda bange ne bannyinaze program bagiise Zukuka Ne Itongwa buli essaawa ey'okubiri mu lunaku eyo yonna gyekutte nange nga yegenda okubeera eyange mweŋŋendanga okuyisizanga obubaka bwange obw'enjawulo mugenda okugendanga ku mirimu nga mumaze okuwulira endowooza yange n'ebifa mu ggwanga mukole nga muli batebenkevu nti omwana Itongwa so yabaddeyo yayogedde dda muleme kusituunkananga nakupakunkananga kudduka ku mirimu olw'okubanga mujja okulaba Itongwa oba okuwulira endowooza ya Itongwa waayiswa wiikiriivu nsanyusa okukulaba saamukusaasira nsanyusa okukulaba baganda Dantoni Nashimu Shanizi naawe nsanyusa okukulaba muntambulizeeko vidiyo maama wange omulungi ennyo Betty Sonko Kato Musa na buli omu muntambulizeeko vidiyo buli omu nyiga ka share button nze nsimbule program bagiyise Zukuka Ne Itongwa asingagenda ku mulamwa gundeese baganda bange ne bannyinaze mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okusabira Kavuma Jamshid olw'okuteekawo puleesha ey'amaanyi omuganda agamba nti yali afudde bw'alemala era oyisa mikono bw'oti maaso omuganda agamba nti eyali afudde bw'alemala oyisa emikono mu maaso muganda wange Nobert yaliho nsanyusa okukulaba akati Kavuma Jamshid bo baali basazeewo bamumire ne beerabira nti ate bongoko Kavuma Jamshid nsanafu etuga bongoko Kavuma Jamshid nsanafu etuga ale mukana akazannyo ffe tuli bakabaka tusobola okukuteekako nti gwe watta Yesu kasita weesiriwaze nnyo nga tukugaggo watta Yesu Kavuma Jamshid oyo oba osanga tebaali musesemi tetuba kumubika osanga tebaali musesemye kasita tumanyi waali yali afudde bw'alemala otandikirawo okujjanjabajjabako oyisa mikono mu maaso munnange abalongo okutta waakiri bakwokya amaaso abalongo okutta waakiri bakwokya amaaso baganda bange ne bannyinaze mwebale nnyo okubanja Kavuma Jamshid nga tetumubanjiza mu mubiri mutuwe omulambo gw'omwana waffe yamusesemye naye era kiri confirmed bamukuba essasi mu kabina. It is already confirmed bamukuba essasi mu kabina. Bano abasajja si bantu naye kino kye bayita okulwanagana ennakyemalira. Buli omu alina okubaako saddaaka gy'ateekawo mu Uganda
okulwanagana na kyemalira. Saddaaka ayinza okuba tulooto, saddaaka ayinza okuba ssanyu lyo, oli saddaaka ekuyinza okuba ku gulu kwe. Buli omu waliwo saddaaka gy'atadde mu struggle eno oba gy'alina otuteeka mu struggle muno. But at the end of the day oli Museven n'empalaataye ne mutabani we n'amasulubu ge bweppo n'amahudde nga bali luzira. Muli balaba nga bali luzira nga bawera ennemba ate era akalabba kamale kabalye si kubeera bubeezi luzira ssebo kulya kawunga kaffe. Tebalina kubeera bubeezi luzira balye akawunga kaffe. Muganda mu miransanafu nsanyusa okukula mwana ataata. Tebalina kulya kawunga kaffe. Museven oluba omusibe luzira kkooti erina okwanguwa okutuula ne mutabani we bawanikibwe kalabba. Si kulya mmere ya gavumenti yaffe nga bagiryako nga baani. Museven ne mutabani we ne batemu banne tebakyasaana kussa mukka gwa duniya guno. Batufunza balinga nga kasasiro. Kasasiro waliwo waatuuka nga takyasaana mu nnyumba. Naye abasajja bano tebakyasaana kussa mukka gwa nsi eno kubanga tebaagaliza bantu balala nabo kugussa. Museven we gubakkira mu vvi oba gavumenti weekyukira luzira mangu mangu kkooti kutuula kubawanika ku kalabba. Which I can assure you. Waliwo anagambye nti struggle mye eyannyoko. Eyannyoko. Yenze Yekolera Itongwa ndowooza tusimbulire wano. Muganda wange Simon Muyanga Lutaaya gw'omu ku nsonga lwaki nzize olwaleero. Lwaki amagezi amatono olina mangi? Amaanyi g'oteeka mu kubeera omusiru nga mangi nnyo singa ogateeka mu kubeera omugezi singa gw'alina nnyini bizimbe mu Kampala. Gwe kankubuulire amaanyi g'ayo Simon Muyanga Lutaaya g'akozesa okubeera omusiru singa ge maanyi ge yali akozesa okubeera omugezi singa Simon Muyanga Lutaaya buli kizimbe e Kampala waakiri akirinamu sheya. Nekyo waaligambye nti kino si kikye bw'oya waakiri yali nekyo waaligambye nti si kikye waakiri yali kibaddemu ne sheya. Omanyi waliwo abantu bali babiri be baateekawo ku TV okufuuka abasiru ng'asooka ye Miles Lwamiti ow'akagatta k'amasanda. Owokubiri ye Simon Muyanga Lutaaya omusajja ayambala gaalubindi naye ng'ate tasobola kulaba. Omusajja omukulu n'oddira amaaso go n'ogateekako ne gaalubindi gasobole okulaba ennyo n'okusingawo naye era still n'osigala ng'okyali muzibe. Oddaawo muleegabula ezinnyindo zammwe olw'okuba mwali obusente olw'okuba mwakola ki buli lwakyaza Frank Gashumba ssebo kwolobakkaanya olw'okubanga Frank Gashumba ali mu kuvuma Bobi Wine kwolobakkaanya babeera lumu. Naye buli lwakyaza ow'enkyukakyuka amaking sure nti amusima okulaga nti amunafuya naye ng'amagezi go gasobola okusima omuntu nga Namboozi oba Waiswa. Of recent balina Frank Gashumba bakubaganya birowoozo. Tibaliwo ekibiina National Unity Platform. Oh mama bali bavuma. Oh mama bali bavuma. Bwe kyogamba nti ng'omuntu tavuma muntu nga ggwe Simon Muyanga Lutaaya omuntu atakuvuma ng'alabye obusiru bw'ate yabeera omusiru. Simon Muyanga Lutaaya singa ndaba obusiru bw'olina ne sikuvuma ate olonze manfuusa omusiru. Bwenkeera ku makya nga nkulabye ne kugamba nti ne Simon Muyanga Lutaaya olina bugaalubindi ng'olina n'amaaso naye lwaki tolaba ekyakiyita kivumo? Lwaki bwe nkuyita omusiru ekyo kibeera kivumo ng'ate in actual sense oli musiru awedde emirimu? Ne batuulaawo buli program baziteekawo ku kunafuya Bobi Wine, kunafuya nkyukakyuka, oyo ne Miles Lwamiti. Mwenna ensi yabalema. Bobi Wine si ensonga lwaki muli banaku. Ate omuntu ow'okunenya yalibadde Museven. Simon Muyanga Lutaaya Bobi Wine si ensonga lwaki oli munaku. Omuntu eyalema okufuna amagezi ng'okyali muto emikisa gye gy'okugafuna ng'oli mukadde giba mitono. Kaali naye bw'oba wanoonya obugagga ng'okyali mu myaka emito emikisa gyo egy'okugafuna ng'okaddi egy'okufuna obugagga ng'okaddi nakyo ndaba mitono. Osobola okufuna singa nteekateeka za Mungu naye si kulippira bantu si kulippira Kyagulanyi. Kankubuulire mmwe mutunuulya bino ebigambo bye twogera nti bya busagwa nnyo naye si bibi kusinga baana baffe be batta ne bewawamba. Siwulirangako omuntu amenyesa eggumba mbu kivumo. Mbwe ekivumo kimenya omuntu eggumba.
simuwulirangako amenyese gumba lwa kivumo kakati gwe batukuwuliranga owagira abatuwamba abatumenya amagumba fere tulina mundu bannange nkiddamu nze Yekolera Itongwa sirina mundu sirina kasaale emundu yange kigambo nja kupolota ekigambo nkuvume nkulangire n'amalalo ga kitaawo g'otakoolera singa kiriba kyetaagisiza nkiddamu nze obusungu bwe nnina ku Museven n'abamukolera n'abamutembeeta ne bwe kiriba kinneetaagisa kukuvuma amalalo ga kitaawo baaga nnyoko g'otakoolako muddu nja kugakuvuma kakati mmwe abakaaba nti abannuku bavuma kyekyokulwanyisa nze nga nze emundu yange sirina mundu sirina kasaale sirina muggo wabula ate nsobola okuvuma nga sikukutteeko ne weenyagira gy'oli abaana ne booza essuuka enkeera oba ne baziyoza kubanga waseenyagiddemu nnyo kakati Simon Muyanga Lutaaya ebirwadde by'oli mu kutwetakuliza tetwabikusiiyisa nkiddamu ebirwadde by'oli mu kutwetakuliza tetwabikusiiyisa His Excellency Bobi Wine gwe muwumpugumirako buli lunaku si eyabatuma muzannyire emyaka gyammwe egy'ekivubuka Simon Muyanga Lutaaya ssente wazigulangamu bamalaaya bizibu byo essente zewakola ku NBS zonna wazigulangamu bamalaaya si buzibu bwa Bobi Wine ye Bobi Wine ssente zeyakola mu bwasitaabwe yasobola ozeekulaakulanyamu bwe ssente zewakola ng'okyali star ku NBS TV ng'okyayogera ne bawulira wazigulamu bamalaaya nga bwe bakuwaana Juice Lutaaya andisa ng'owanika ennyindo oti ng'ogaba bannange bampaanye buli bwe bakuwaanangako bati Juice Lutaaya andisa kali nga bw'owulira ekigambo andisaamu nga ssente osumulukuka ssente gwe wennyini wazigulangamu bakazi ssente zo omugabo gwo wagugulangamu bakazi emyaka gyo egy'ekivubuka wagikozesa kugula bakazi kakati His Excellency Bobi Wine ye emyaka gye egy'ekivubuka bamuyita akajja obunaku buli ssente ku ssente gye yakwatanga yasobola ogikubisaamu kakati mumuleetako ennugu yammwe ey'obukadde mu bwavu gwe ne Miles Lwamiti that is why kakati omuntu nga Simon Muyanga Lutaaya buli bwe bamuwaanangako ndi Juice musimanya Lutaaya nga weneka ennyindo kumbe ssente balya ky'oba olaba kakati akozesa amagezi mangi akozesa obusiru bungi nnyo amaanyi Simon Muyanga Lutaaya g'oli mu kukozesa okubeera omusiru oba manyi g'oli mu kukozesa mu busiru bwo singa ge manyi ge wali okozesa mu kubeera omugezi singa ebizimbe by'omu kibuga Kampala ebisinga bibyo nga n'ebitali bibyo waakiri waali bibaddemu ne shares Mark ghetto speaker kyekiriwo waakiri n'ebyo byetaali badde bibyo waali bibaddemu ne shares kuba ndaba amaanyi okozesa mangi nnyo mu kuba omusiru mwana ttu ate ne kituukirira kuba pikicya ng'amaanyi ago g'oli mu kukozesa singa g'okozesa okuba omugezi singa olina ssente mmeka otunuulira omuntu nga Miles Lwamiti olakimanyi Miles Lwamiti ameze envi atuuse ozikuba ddaayi afiitinge n'omulembe gwaffe guno abavubuka naye era awulira akyayagala okulwanagana generation y'abavubuka lwani yesa abakadde bannaabe n'obeera ku TV n'akagatto k'amasanda kalinga engege enkalirire n'otandika okuvumanga abantu b'enkyukakyuka Bobi Wine n'oleeta abavuma naawe n'obayambako simanya abaana banno bali bavuma eno abeera wali mu butebe bwebuuba kati nga sivuma muntu nga muganda wange Miles Lwamiti ng'ate yaliko ne boosi wange ku Urban ng'era sivuma muntu nga Simon Muyanga Lutaaya ngenda vuma bwe sivuma gwe mwe Tina Fierce mwe basiru b'ekyasa ate nga muli bakulu ekimala kye kisinga okunnuma n'oli yeesimbawo ne mukyala we waka n'atamulonda Miles Lwamiti bwe weesimba ye wamu ehoyima mukyala we waka yakulonda nziraamu nti teyannonda kati gwe tolina ate na moral authority yogera ku bino byaffe be baalonda gwe tolina na moral authority Miles Lwamiti eyogera ku bino byaffe be baalonda tebikukwata nako okimanyi nti Miles Lwamiti naye kennyini aleka teyeeronda ne mukyala we njogedde kinene
naye nnyini teyekkiririzaamu ebwe yeesimba ye waabwe hoyima bukubwa MP naye kennyini ng'omuntu mazirwa miti teyeeronda wabula zze olw'okuba avudde mu saaluuni emanyi mazirwa miti alina omusajja gwe yasasulawo ku koona plaza wa saaluuni ng'omulimu gwe gwakumukuulamu nvi mu mutwe buli luvi titi maama mulina omitwe mugumira obulumi titi ajja akuulamu mpola mpola titi ng'omulimu gwe yamusasuza ogumusasuza gwe yamuteerako kumukuula nvi mu mutwe kakala ye Simon Muyanga Lutaya zimuli mabega ajja n'ennyinde mwagagadde ng'ekitebe ky'eggaali eti emusitamye eringa ekigaaga eringa eggombolola y'ebizibu abaana ba Nuupu bali bavuma wolololo bali bavuma gwe Simon Muyanga Lutaya omuntu gwe wali otudde naye ye yavuma Katikkiro omuntu gwe wali otudde naye ye yaddakkana kuwa ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'amuvuma n'amwogoloza ati enkya najja ng'ayogerera lumbuyembulumbuye avuma Obuganda oyo yali avumyeko ku kabaka wa Buganda kati ate ye lumbu ejja kwesaawo baba atereza butereza oyo yajja kusaanyawo busaanya gwe wali otudde naye ye atavuma ffe tuvuma oyo yali avumyeko ku musajja gwe bayita Robert Kabushenga n'amutuuma n'erinnya Big Pig kakati nze bwe mutuuma Kawuulu Kagezi mba muvumye olwo mba muvumye bwe nganti oba yeebakane ku muwala we mba muvumye olwo naye yasobola okuvuma omuntu nti alinga embizzi ye ekivumo kye bamuyita okwebaka ne muwala we mbu kye kivumo ennyo kyamunyiiza nnyo olowooza bo bali be yagenda ng'avuma be yali avuma bo tebaalina musaayi tebaalina baana bali balabala ivuzo ba TV kwe yabavumiranye buli lw'oswaza munno mu maaso g'abaana bekkiriza nti nawe tayimu egenda kutuuka bakuweebuule bwekuba akafaananyi ng'omwana wa Kabushenga atudde ku ssimu eno alaba live naye nga waliwo ali mu kuyita kitaawe Big Pig waliwo ali mu kuyita kitaawe embizi ne Katikkiro alina abaana ow'ekitiibwa Mayiga naye alina abaana naye yavaayo n'agamba nti agenda e Makerere n'agula abaana b'essomero n'abasiiga siriimu wamunafuya otya mu maaso ga mukyala we wamunafuya otya mu maaso g'abaana be kakati nga ffe tugamba muweebaka ne muwala wo Frank Gashumba naawe ng'oyomba mbw ate abaana baweebuula yes dawa ya moto ni moto alitisa munne ekitala naye alifa kitala bwe kiba kyetaagisa kugamba nti weebaka ne muwalawo nakyo kiriyogerwa ne bwina yalireetebwa nga gwe wagamba musajja mukulu teagenda n'agula bamalaaya abaana b'oku yunivasite n'abasiiga siriimu olowooza ye talina baana ye talina mukyala gwe bakuvuma olowooza nti gwaswala wekka abala tebaswala olaba gwe osobola okuvuma omuntu alina tayito nti Katikkiro golaba osovuma omuntu naawe alina tayito nti Katikkiro ate gwe alina tayito just nti Kasabbuuni Kawuulu Kagezi Saabafeeri bw'olina tayito wano mu Uganda tayito z'olina Kasabbuuni Saabafeeri munaawe onyigira okuweebuula zireeta Muyanga Lutaya n'ennyinde musitamye ng'ekitebe ky'eggaali talk about it abaana abo bannange abaana abo tuli baana ba nnyoko ffe b'oyita abaana tulina n'abaana ng'otukakkalako ng'otuyita abaana kale bwe tuba abaana lwaki totuyisanga baana lwaki omuntu gw'otuukira ku levo kw'oyita omwana oyo kitegeeza oba otuuse omuzaala era abeera mwana wo bali abatemula abaana bo okkiriziganya nabo abawamba abaana bo okkiriziganya nabo naye ate ffe abaana bo totukkiriza kwerwanako kankubulye ffe tetulinga musota tuluma n'atannatuluma ffe tetulinga musota titusobola okulandukira ne ku muntu atannatuluma ffe wabula kasita otusongamu olugalo lwe tulya akyala enkyukakyuka eno bagita sewufu bwango n'antasongaamu lunwe ono sewufu wa musota tebabusongamu lunwe gwe kasita otusongamu olunwe nga tulubojja bameka golowooza bali mu NRM wali owuliddeko nti yeekolera wuuyo ayogera ku ndugu ono Ruhakana Lugunda nga mwagazaaki Nalugunda mwagazaaki ne bagamba lagaddaani Kazibwe gyali nga mwagazaaki
Guwabula kasito tusongamu olugalo kasito twolekeza obwanga naffe nga tukulya kakati Simon Muyanga Lutaaya n'abanga limayite eddamba erijjudde mu ssanduuko naye ajagala kuzuukirira ku Bobi Wine mukimanyi nti n'ebimu ate yeebuuzisa ebibuuzo bye eby'ekisiru asobole okuva mu ntaana y'abafu mukimanyi nti oluusi yeebuuzisa agabuuzo ag'ekisiru gamuyambeko okuva mu ntaana y'abafu kubanga tudde Simon Muyanga Lutaaya ddambo mu ntaana bannange nze kino nkiddamu yenna aneekiika mu nkyukakyuka ne bwe kiba kinneetaagisa kukulangira kwebaka ku nnyoko nkiddamu ne bwe kinaaba kinneetaagisa kukulangira kwebaka ku nnyoko ng'owagira abatemu abatutema ng'owagira abatemu abatuwamba ng'owagira abatemu abatukolako ebikolobero nkulayirya ne bwe kinaaba kinneetaagisa kukulangira kwebaka ku nnyoko nja natuuka okukulangira amalalo ga kitaawo n'ennyoko g'otakoolera ekyo kyekitone nnyo kyensobola okukola olw'okuyimirira n'abatutulugunya wamma mami Patricia Sewungu nsanyusa okukulaba Patricia abuuziza ani yamuwa obwassa nga ssawaawa pozi nga ssawaawa kugundi awo ku Kyakadema ssawano we baliira embizi ewasimanya Cyusi yes kisoboka ayinza okubeera ssawa ewa Cyusi eyo gye batemera embizi kigodo ku kigodo ng'atuuka wali ne bamuwaana ne bamugamba ssa leero tukuwe kutu oba tukuwe kabebenu ayinza okuba ssawa ku mbizzi n'amalwa buli omu asobola okubeera ssa mu kitiibwa kye kakade ayinza okuba ssawa okumbizzi era nga ssawa okumalwa kino nti babuulira mwesiba olukoba buli omuntu yenna anaavaayo ng'owagira abatutemula ng'owagira abatusiba ne bwe kinaaba kinneetaagisa kubuulira bantu nga bwe weebereka ku nnyoko nakyo nja kukyogera kakati Frank Gashumba agamba tuvuma mbu twamuwaayira okwebaka ne muwala we naye nga alina omusajja aliko tayito nti Katikkiro gwe yagamba nti agula bamalaaya egundi agula bamalaaya simanyanga Makerere n'agenda n'abasiiga sirimu ye teyaweebuula wabula abayogeddeko nti owange okuba lwekiri nti okolagana ne bali katuleete bwina alaga nti weebaka ne muwala okuba wagaana okuwasa otya okulwaza omwana we obujja abaana ne bavuma abaana ne balyoka bakutyebula yes alitisa munne ekitala naye alifa kitala wakwata ekitala kyo n'okyolekeza omuntu oba alina ne tayita ennamba nti Katikkiro kale ate gwe toyagala muntu akuweebuula oli ki waweebulya Katikkiro mu nsi ye gw'omugwira toyagala kuweebulira mu nsi yaffe idiot genda ogambe nnyoko ekyokkola nnyoko yaba asalirawo ekyokkola tasalirawo ffe asalirewo gwe siffe ekyo nkibabuulidde omuntu yenna anaakonzira enkyukakyuka tujja kukukuba n'otunulya Simon Muyanga Lutaaya n'ennyindo ng'emusitamye ng'ekitebe ky'eggaali alina obugaalubindi maaso omusajja omukulu alina obugaalubindi maaso naye nga wallahi ow'obugaalubindi maaso ate tasobola kulaba bigenda mu maaso mu ggwanga bukuyamba ki Simon Muyanga Lutaaya bugaalubindi akuyamba ki bukuyambye ki bukugasseeko ki kubanga omugaso gwa gaalubindi kulaba nnyo kutukira naye gwe obugaalubindi ate mwana buzimeeza maaso go bwe kaba kataala golooza okateekamu mafuta naye okateekamu buteesi mazzi toyina kye bukugattako bugaalubindi bwo tebulina kye bukugattako okujjako okufuula obufuuzi omusiru okweyongera okubeera omusiru omusajja n'akozesa amaanyi mangi okufuuka omusiru n'omubuuza ti amaanyi gano g'okozesa okufuuka omusiru lwaki siga emaanyi g'okozesa okufuuka omugezi lwaki siga emaanyi g'oba okozesa waakiri okufuuka omugezi amaanyi ng'otaddemu mangi nnyo okufuuka omusiru era Simon Muyanga Lutaaya basajja abakirimaanyi mu basiru era nenda tandika okugaba awaadi z'abasiru ngenda tandika okugaba awaadi z'abasiru Simon Muyanga Lutaaya mutippa awaadi ye nga ssaabasiru w'omwaka temutegeke ng'eyo awaadi z'abasiru ne mubuusa Simon Muyanga Lutaaya awaadi ye
temumubuusa ng'awaadiye. Omusajja omukulu n'akeera n'akola statement ku Honorable Nambooze nti Nambooze ga Museven mubi, naye ate nga Museven yajjanjabye Nambooze. Nalaba Frank Gashumba n'ennyindo y'emulinga akasalabanda, emulinga nga buno obukalabanda engatta ezasookawo nga butambula bugenda bukubagana kopo. Tibajjanjabirwa ku seeza Museven ze yatundira ente za kitaawe, ze yatundira ettaka lya kitaawe. Zeyatundira ente za kitaawe bazetundira ettaka za kitaawe. Essente ezijjanjabye Nambooze zange. Essente ezijjanjabye Nambooze tekuliko yadde olwataano lwa Museven. Essente ezijjanjabye Nambooze zange. Ku ddata ono gwendi mu kwogererako najjako akasente akajjanjaba Nambooze. Kali si za Museven. N'osanga omusajja omukulu be twali tulowooza nti be ba intellectual be twakula twegomba nga boogera ebintu eby'ekisiru. Mu Nambooze yajjanjaba ku ssente za Museven. Museven alina ssente ze. Waliwo ssente oba waliwo banka yonna ewandiikiddwako nti banka ya Museven. Kasooka mbaawo siraba nga nsimbi kuwandiikiddwako nti banka ya Museven. Ssente ze tukozesa zonna bawandiiseeko nti banka ya Uganda. Zappa ababi b'omusolo. Museven ye Uganda. Bwe Museven mwamufuula Uganda, mwali mulabyeko nti banka ya Museven. N'obitunuulira ebisajja ebikulu. Kati kankubuulire, nkuba akafaananyi mu luumu omubeera Simon Muyanga Lutaaya nga mulimu Frank Gashumba, awaba wabulawo omuntu omu mayozirwa miti. Luumu eyabike obusiru bwa bomu. Luumu eyabike obusiru bwa bomu. Imagine nga Kagayi tekannakulisayo yadde Nambooze nti munnange nga walaba n'obulwadde nga wawona okufa. Naye bakujjanjabira mu America ku ssente ez'omubi, ssente za Museven. Museven alina ssente zange omuyi w'omusolo. Ekyokujjanjabira Nambooze mu America si kyekikulu. Muzimbe amalwaliro Nambooze bamujjanjabire wano. Kiri oke, Nambooze ye tannagaana mujjanjabira wano. Naye mwemu kuba abantu abo obutwa. Ate mwagala babajjanjabira wano watali byuma binuuna mu butwa, muli bagwi baddalu. Kyekyakula Nambooze omulwadde n'eyo nsonga. Muzimbe amalwaliro. Myaka 36 temusobola na zimba mu malwaliro. Gwegala Nambooze afiire wano ng'abakungu abalala we balwala babatwala Bulaaya. Musooke babajjanjabire wano. Museven lwalikwata omuwala we oba abazzukulu be n'abatwala e Mulago, oba ye kennyini lwaligenda e Mulago, then I will be confirmed nti e Mulago waliyo eddagala era sijja kwekekanga gendayo. Naye Museven bw'aba tasobola kujjanjabirwa Mulago, naffe ne tulina tutwalayo baana baffe kubanga kaba kabonera akalaga nti ekyamazima naye atyayo kubanga teyagulirayo ddagala. Kale yalibadde Dr. Ruth Achenge, minisita w'ebyobulamu oba Diana Atwine. Nabo baali batutte e Mulago naye ne tugamba nti akiwedde. E Mulago waliyo eddagala. Olabanga abakulu bano bagenze kitegeeza eddagala baliteekayo. Naye okumanyanga nti teriryo nabo bennyini batya okugendayo. Kibanga gwe banakugamba nti nywa ku kyayi mwe watadde obutwa ng'obuteze mukwano gwo. Osobola omumunywa oba singa nze nsituka ng'otudde awo ewali ebyokunywa byange n'enkomawo n'enkyusa n'entwala ebibadde ebibyo gwe n'enkuwamu ebyange ne n'enkulaba ng'ogaanye obinywa ebyokunywa byange biri. Sigambirawo nti otaddemu butwa. Gw'osobola obinywa ebiba nga bibadde bibyo n'ositukawo n'ogamba oli nti nywamu ebibadde ebyange n'agaana okubinywa. Gw'oba okyayinza obinywa tebuba butwa. Kakati ge malwaliro ge Uganda butwa. Ani ayinza okunywa obutwa ng'alaba? Mwe muzimbe ekintu kimu malwaliro. Mulaba oba Honorable Betty Nambooze bakirege tebaagende mu malwaliro e Mulago. Musooke muzimbe amalwaliro. Mulaba oba Nambooze taagende e Mulago.
mugateke mweddagala nemmwe mwagala ye afiire we mutaateeka ddagala oba afiire mu kibya kye mwataddemu obutwa muli basiru obusiru bwe bunene bw'omulundi ewammwe obusiru ye baana baliwo Simon Muyanga Lutaaya ameseno oluvye emabega era gwe tonnategeera olitegeera ddi waliwo wano ye disero simanya diso agambye alwana n'omugagga alumu omutwe kati omutwe gukulumira ate nga naawe oli mu kulwana nange olumu omutwe buli lunaku gwe tokimanyi nti nze mugagga gwe munaku kuba gwe ommanyi nze sikumanyi muteeke mu ddwaliro eddagala mulabo bannambozi tebamujjanjabiriwa oba muzimbe amalwaliro actually Nambooze okugenda e Bulaaya okumujjanjaba tekikuba Nambooze kikuba gwe gavumenti nti lwaki abakungu bo kubanga ne Nambooze mukozi wa gavumenti somehow lwaki abakozi ba gavumenti bwe balwala tebagenda mu malwaliro ga mu Uganda lwaki babatwala Nairobi oba lwaki babatwala mu America abasinga ne bafiirayo myaka 36 tolina na ddwaliro lyosobola kwesigisa bakungu bo myaka 36 tolina na ddwaliro lyosobola kwesigisa bakungu bo oyina batwala Bulaaya okujjanjabwa sente ezisaasaanira ku muntu omugenda e Bulaaya okumujjanjaba ze sente ate zisobola okuteeka eddagala mu malwaliro bw'obadde okimanyi nti omulambo gw'olanya omulambo so omubiri wabula omulambo gw'olanya bagusaasaanyizaako obuwumbi 2 olwedde kubanga olanya bagenda omujja e Uganda ng'obutwa bumaze omutta ne baguteeka mu nnyonyi ne bagutwala essiya ti obuwumbi obwo obulambo gwe sooka weebuuze obuwumbi 2 bugula emikebe gya panado n'aspiriini emeka gw'olaba okwata nnusu z'olukumi n'ogenda ka kirinika n'ogula panado ne bakuwa panado 4 mu nnusu 100 olowooza obuwumbi 2 bugula emikebe gya panado emeka yentegeera ya Museven kakati ne zireeta Simon Muyanga Lutaaya ne Frank Gashumba nga yenna atuyanye emabega Nambooze babatwala e Bulaaya ne babajjanjaba ku ssente za Museven waliwo ssente ziri konti banka ya Museven oba kuli konti banka ya Uganda ekitegeeza nti ssente z'abayi ba musolo Museven alina akuuma akaweesa ssente oli musiru ziyatundamu ettaka lya Muzeeyi Amos Kaguta ziyatundamu ente za Muzeeyi Amos Kaguta oba ssente ffe bannayuganda ze tuweera omusolo oba ssente ze tuwa omusolo za Museven ekyamazima ekyemitwe ebiri bw'okigatta era sitiru tosobola kuggyamu mutwe gumu bw'okimanyi nti bw'opanga abampi ababiri osobola okufunawo omuntu omuwanvu omu nekidde kitya emitwe ebiri emisiru nga ne bw'ogipanga tosobola kufunamu mutwe gumu gulimu ku magezi emitwe ebiri nga ne bw'ogipanga tosobola kufunamu mutwe gumu gulimu ku magezi wabula nga kyalaba okujja okukola bana abannuupu bavuma wootakkiriziganyisa nabo zentera okubeera ku live wa era n'olaba wa NRM naye ng'akuvuma kuba kyasobola okukukola kyokka kukuvumira ku live yo nga naye bwoga nti abakubi b'amasimu bakuba ne bakuvuma nange wano mu comment section ge masimu genninga genfuna era ssebo wa NRM atakkiriziganyiza nange naye anvuma ne nange kyenkola muddiza ate busagwa ne twenkanye evvumbe ne muyita nako ekivundu ye ne kimuwunyirira nnyo naawe ky'oba okola oli bwakuvuma tocomplaininga naye muvume as simple as that toddamu tuwogganira nti bali bavuma ebivumo bye byatta nnyoka ewaka bye batta kitaawo bye byakuttira omwana byali bivumo ebivumo bikujjako ki akuvuma naye muvume as simple as that bwe mugafa tuli bavumi kyoga abaana ba NRM abali mu kuvumira wano bava Bulaaya oba nabo bannayuganda mpozi ndabako Nnyaboola ye Munyarwanda ni nabo bavuma buli omu avuma kubanga kibanvumye sibanenya nabo kyebasobola okunkola kyokka kakali naffe ekitubavumya abasajja ba Museven abo tetulina mmundu tetulina lyakulwanyisa tetulina mafumu tetulina ngabo
ekyokulwanyisa kyaffe kiri eki naffe kubavuma ate temwazukensizudde nti ebivumo bibaluma nnyo emmundu yange eno eyekuvuma wamma wummula ovume eyo nootera ovuma kuba siriku wammanyira wala Mike Nyabora ng'alina n'ekifaananyi kya Museven aŋŋambye ndi wa NRM bw'ala ate badda ebyo bano bye nayogerako Megawarasha atandise nanvuma tolina magezi totegeera va ku Museven akyusizza kale oli wa NRM Amerika esindisa embega waayo era sheri mu kwogera oyo nno waffe okakasizza nti Museven kazambi okakasizza naye nti Museven kazambi titaweetaaga kuvuma muntu nti olinga bbi wabula muvume buvumi nti olinga Museven kimala tokyetaaga kukwata kazambi oba mpitambi ogiteeke mu kaveera ogikuba omuntu bwegamba bugambi nti owagira Museven kiregezo kivumo n'okusinga empitambi ali Museven ffe twali tumanyi wa kitiibwa nnyo nti era azitowa nnyo feno twali tumutya nnyo nga tulowooza wa kitiibwa nnyo naye yafuuka dde ekivumo titovumanga omuntu nti olinga biyata muvume buvumi nti okolera Museven Museven ogudde nnyo akatale Museven ovudde nnyo akatale nti omuntu tomuvuma na buvumi nti olinga amagufa ga nnyoko oba genda oziikula ennyoko eyaffe omumeketa obugumba wabula gamba bugambye ekigambo kimu nti Museven babe nga bakuvumye bagasse ebivumo byonna ebyali ku nsi ndowooza okakasizza naye nti olya mpitambi ssebo Museven olya kazambi gwe Nyabora buli lwolya Museven oba olya kazambi omuntu yenna omwagalwa tebamufuula kivumo walabe Museven bwe yafuuka ekivumo mpitambi ekisinga okuneewuunyisa ayagala Museven yakugamba nti okola Museven kati olya biki lwaki olya bbi emisana ttuku lwaki olya kazambi emisana ttuku kyekikulisa kazambi emisana ttuku Bana balemeramu olwali balemeramu olwali naye nga Simon Muyanga Lutaayo munnanga omwotunuulira ng'omulambo oguli mu kofini ebintu ebimu ndowooza kale tusobola okukikkiriza nti ensi yakulemerya mu buvubuka naye empologome yalema okuyigga nga nto tasobola kudduka kafubutuko ng'ekaddiye eba ekaddiye empologome yalema okudduka akafubutuko nga nto tesobola kudduka misinde gya kafubutuko ng'ekaddiye tesobola eba tekikyasoboka zo sente tusobola okukikkiriza nti ozaagala naye kaakati gwe ssaawa eno olina kukolerera mmere ya leero w'okunya ekyokulya weebake lw'okunya ekyokulya weebake waliwo emyaka bwe gituuka ng'olina kukolerera kyakulya ffe wavange waka ogenze ku mulimu onoonya emitwalo egi 5 bwe ziwera ssaawa 4 n'ogaaka kati nnoonya 4 bwe ziwera 7 n'ogaaka kati singa nfunayo ezaala nki bwe ziwera 10 n'ogaaka singa nfunayo transport yanziza ewaka kaali nawe oli mu ssaawa ze ey'ekkumi onaatera okunnyuka noonya zikuzzaka tonoonya bugagga noonya ssente ezikuzza awaka lekeraawo okunoonya obugagga ekyo ekyakulema okufuna ng'okyali mu myaka egisobola okukifuna kite ssente bwe ziba zaakulema okufunira ku NBS TV tosobola zifunira ku baba etenkana yadde n'ebizindaalo bya leediyo ku kyalo amaanyi okimanyi nti ebizindaalo bya leediyo ku kyalo bisinga baba amaanyi bw'oba walemu okufunira ssente ku NBS nkulayira tosobola kuzifunira ku TV gye bayita baba nga zivaawo wamanye abantu abaali balabanga NBS oba balaba NBS comparing abalaba baba zaakubula ku NBS ogenda ozifunira ku baba olowooza guno omulendo gwa Sara yali yakyendambu n'azaala omwana ebyamagero nga byakoma dda nga Katonda takyakuula mayinja migaati
wabikomya dda baaba kakati gwe nawe olowooza nti NBS ejjinja Baba TV ejjinja asobola ogikufuulira omugaati olye lega kwesiriwaza noonya ssente za kulya olindirire enfaayo kubanga nkugambye wavange wakanga onoonya emitwalo 5 ne ziwera 6 n'onoonya lanchi ne ziwera 10 n'otuuka okunoonya ezikuzeeka naawe noonya zigenda kukuteeka mu kapikaapu kuzza wammwe mu kyalo kuziika owulidde Simon Muyanga Lutaayi kati ye ya Frank Gashumba ye tusobola okuba nga twabimanyiira kubeera tosobola kukola kikolobero kye yakola n'osigalamu ku magezi oba n'osigalamu k'obuntu naye wavuma Katikkiro bwe yagendanga e Makerere n'agula abaana n'abasiiga siriimu naye weebaka ne muwalawo gwe wabitandika bino dawa ya moto ni moto tosobola kukola bikolobero ebyo by'okola n'obamu ku magezi gwe twakumanyiira okitegedde munnange ye Frank Gashumba tetugenda mumumalirako budde ye Mayozirwa mitimu eyali boosi wange ye yapangisa n'omwana ku Kona Plaza mukulu oluvimu mutwala bikenga omwana omuto ayogerera ebyekisiru bagambe nti mwana naye nga musajja mukulu akaddiye nga musajja mukulu akaddiye nga musajja mukulu akuze naye nga yasobola okupangisa omwana amukulu oluvi mutwe titi bagambe nti mwana muto tusobola okukitegeera munnange bw'atayagala ennyo okuba n'omwana omuto awo mbavuddeko Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti bannange munansaasiranga bannayuganda munansaasiranga nze gwe mulaba wano ekinzibisa oluguudo nga ntambula waliwo abeeweza okunzita baagala kunzita ensonga lwaki mujja kugumira ekyokuba nga ntambula ne basiba oluguudo nsobola okugenda Museveni naawe Ssaabatemu bulijjo tyokufa nze nali ndowooza ndi Museveni muganda wa Walumbe nti era oluusi Walumbe akozesa Museveni nti genda onzitira olwo kubanga ate Museveni abantu be yakatta mu nsi asinga ne malayika eno gye bayita simanya Jibuliiri yeri mawutu etwala emyoyo mu nnyambeko malayika ali mawutu ejjemu abantu emyoyo okubatigumbula Museveni akisiiza otigumbula abantu wansi w'enjuba temuwakana kakati omuntu nga muganda wa Walumbe nze bulijjo simanyi nti otya okufa Museveni naye bulijjo otya okufa nze nali manyi nti ekigambo okufa kiri simple nnyo wa Museveni kiri layisi nnyo nze nali manyi Museveni okufa okulabanga kwebaka mu buliri nti era buli gwalaba mu ssanduuka alowooza nti yeebase ku kitanda ke yeebasemu ajja kuzuukuka naawe bulijjo otya okufa gwolaba esajja ekkadde erituuse n'emyaka egifa ne tugamba nti Mukama amutukuumidde olaba naawe otya okufa saasira abavubuka b'ogenda otigumbula naye bulijjo otya okufa gwe alimba ensi nti oli muganda wa Ssale kumbe ng'oli muganda wa Walumbe naye bulijjo otya okufa luli bwe nagamba nti oli mujja na nnyina eyo gy'oli gy'ogamba nti wammwe nze nga nkimanyi nti tebakuzaalangako na Ssale baakuzaala na Walumbe nze nga nkimanyi baakuzaala na Walumbe kakati naye gwe baazaala ne Walumbe otya okufa bulijjo okufa nga kutiika tibannange mujja kungumiikirizanga enguudo nzisiba lwansonga waliwo abaagala okunzita nga mpita ku luguudo naddala olw'Entebbe Express highway simanyi Nothern bypass naawe bulijjo otya okufa ekigambo okufa kukuunyira zizi ye bannange Museveni osobola offa gwasalawo naafa naawe osobola offa tekisoboka leka kutulimba Museveni tosobola kufa nga Museveni afa atya nga kijja kitya Museveni okufa asalawo nti ono afa era naafa Museveni muganda wa Walumbe kabisa Museveni yalimba abantu nti muganda wa Ssale kumbe baamuzaala ne Walumbe eri ewaaba Ssale mujja na nnyina nga kijja kitya Museveni okufa Walumbe atemule muganda we
nga Walumba asobola okutta muganda we gwe bayita Museven era gwatuma nti genda onzitireko ne ku gundi. Tekisoboka Museven naawe walemeramu olwala tosobola kufa kubanga nkimanyi tosobola kufa y'ensonga lwaki totya kufa nga Museven atya okufa. Museven tatwala na kufa nga kikulu eri banne kuba ye akimanyi tagenda kufa. Ye Museven akimanyi tagenda kufa, that is why tatwala kufa nga kikulu, that is why atemula banne. Museven tosobola kufa. Ebyo byowooza nti bagenda kunzita naawe otya okufa. Museven okufa okutwala ng'ekikulu. Museven omanyi nti okufa kuluma. Museven tosobola kukimanya nti okufa kuluma. Yensonga lwaki otigumbula abaana ba banno. Yensonga lwaki okola ebintu byonna. Yensonga lwaki olaba nti omuntu ne bwafa aba yeebase ku buliri bwe. Yensonga lwaki tosanga buzibu bwonna kukwata muntu okuba muntu okumutta. Yensonga lwaki watta bannayuganda 5,000 ng'oyeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ate abamanyibwako bokka naye nga watta n'abasoba mu kakadde. Gavumenti yo yakatta bannayuganda abasoba mu bukadde 2. Naawe otya okufa. Gwasinga malayika limautu amaanyi. Gwasinga ne Walumba amaanyi. Gwasinga ne Sitaani amaanyi. Naye Museven bulijjo otya okufa. Totulimba Museven totya kufa. Museven oli mu kutulimba. Tosobola kubanga otya okufa. Naawe ye bannanga osobola okufa gwe. Osobola okufa. Sebe eriyaayi bwerityo bwe lyalajamye likawboy bagenda konseta bagenda kunzita oba ofa n'ofa oyina mugaso ki. Gwe kimanyi nti gwe kizibu ekiri mu Uganda. Museven gwe kizibu ekiri mu Uganda. Oba ofudde oba okoze ki kyonna kyobadde ssanyu lyange kubanga nange ebintuukako ebikyamu ssanyu lyo. Kakati oba ofudde oba okoze ki ssanyu lyange. Kyonna ekituuka ku Museven ssanyu lyange. Era bino byojja mu bannayuganda mu nsaasire bagenda kunzita. Ale bannayuganda onyiiza banyiize kuba balaba nti gwe omuwaatwa bwe bagenda okuttira baba baagala osigale ng'ogukozesa ofe. Bakukoowa ng'oyagala okukumanya nti bakukoowa weebikemu olunaku lumu omale ozuukuke. Gwe ng'oyagala okukakasa nti bakukoowa weebikeyo olunaku olwo. Museven weebikeyo olunaku olwo olabe oba abantu bali kukaabira. Abantu tebakoowa bukoowi Museven wabula wabasina. Abantu tebakoowa bukoowi wabasina. Wabasina. Osegeera wabasina bannayuganda bakukoowa era ng'oyagala okukakasa nti bakukoowa weebakeyo omulundi gumu weerangiri. Gwe gamba omwogezi wa gavumenti yo nti genda obike Museven otuule wali olabe eŋŋoma ezinaavuga baaba. Otuule wali osegeera. Wamma Presidenti wa Tanzania omujje yasikira John Pombe Magufuli omukyala Samia Suluhu yasazizzaamu ebikujjuko byonna ebyameefuga ebibadde bigenda okuwemmenda ssente za Tanzania ezikulukkiriza mu kawumbi. N'agamba ssente ezo zigende mu malwaliro. Zigende wa? Zikole ku by'eggwanga. Yes, kibanga bw'onaakeera n'oweerera omwana wo mu bugubi n'amala okusoma nga tonnategaana mulimu gwagenda kukola ate ssente zaali mutandikiddemu omulimu n'ozikolamu pate bwaguuga okuli omwenge naki. Naye nga ssente ze zimwe zaali tandikiddewo omwana omulimu Samia Suluhu yagambye ssente zino zigende mu malwaliro zigende mu ezereve center bagule eddagala. Museven do you copy? Abaana abato nga bakusinga otegeera. Abaana be waaligaye nti waba mentalinga okuyingira ebyobukulembeze nga bakusinga amagezi kubanga bano abaana ba Samia Suluhu baali kulabiddeko naye ate nga gwalina okubalabirako. Museven toswala.
Doni Lucas nkutumidde 966 Museven toswala gwe yali badde ekyokulabirako gwate gwalina okulabira ku bali swala musajja mukulu empale yo ng'erimu obukyafu emabega abaana batono be bakugamba nti owange owunyakazambi genda otawaaze toswala gwe toswala sente zosaasaanyisa mu mikolo simanye egy'eggwanga nze gye mbita egya Museven ate nnyingi nnyo okusinga ezigenda mu kyabaleetesa n'omulaba nti ajaguza olunaku lw'abazira simanya olunaku lw'abazira simanya terehe sita simanya batumwine bazira muzira waawa gwe baakuba essasi mu liiso nga bbenkoko muzira waawa obuzira bwe buli mu kubba nkoko mbu baamugjamu eriiso ffe twamutuma bbenkoko ffe twatumako ku gundi oyo bbenkoko oyo gaayiwo tumwine mbu tumwine muzira waawa gwe baakubanga bbenkoko okimufuula omuzira okubba enkoko buzira mu olunaku olw'abazira abalwanirira ensi oke lwali baddemu useful era lwasaanidde okubeera celebrated naye gwe tomanyi nti olunaku lw'oyita olw'abazira ate lunaku lwa kizibu eri bannayuganda because bano bennyini oba bwe muli mu kujaguza naawe kennyini saabajaguzi muli baki basaanya muli byakwesittala ate ffe tujaguze ekitwesittaza mwababbi eggwanga Museven talina njawulo na mubbi ajje wakaawo ne yeegadanga n'omwana we ne yeegadanga ne mukyala we naye wakati mu kwegadanga ne mukyala nagga kati nkubire engalo kuba engalo neegadanga ne mukyala wo tukubire engalo liba jjogo oli mu kwegadanga ku Uganda oli mu kuleepinga Uganda oli mu kubba Uganda gwe kizibu kya Uganda but still oyagala tukubira engalo ng'oli mu kusaanyawo ensi yaffe Uganda amatobuta still oyagala tukubira engalo kawooya Melissa kyekiriwo bw'okukuza obukuza olunaku lwe mwajjira mu buyinza kibanga kukuba ngalo ng'omubbi ali mu kukwata mwana wo oba mukyala wo nkubira engalo kale tuyimbiremu obuyimba obutuzza mu muudu tukwebaza ki olwotuko tuteekesawo olunaku lw'ameenunula wanunula ki wanunula ensawo yo wajja oyina kaki wanunula ensawo yo wenunula wekka na wekka weyamba wekka na wekka toyina munnayuganda n'omuggo wali onunudde Museven kakati oli mu kwegadanga ku bwana baffe engalo munkubire engalo otokuba engalo ngenda kutunusa memulu kuba engalo mangu engalo kyoli mu kukola buli we tukuzama fuga ga Uganda simanya biki amenunula agagaba 26 January kusooka weebuze Museven yanunulana era tumwebaza ki ffe tukubire engalo omuntu ali mu kukwata abaana baffe nkwebaze nti waayo mukwatire eddala onywese gwe taata otunule ku mwana wo w'obuwala nga waliwo omusajja ali mu kumwegaddanga kugamba mukubire engalo obuswavu bwanna baki baana mmwe bwe muba mututaddemu obwo n'ebyo Samia Suluhu yagambye ndi ssente zigenda okukola mu mikolo gya meefuga gigende mu malwaliro ali tujaguza ki ng'abaana bafiira mu malwaliro nga teri ddagala oba ojaguza ki oba weefuga ki osegeera oba ojaguza ki waliwo n'agambye nti abavubuka twonoonera obudde mbu nga twogera mu ku gavumenti ya Museven mu kifo ky'okugenda okukola twonoona obuvubuka kale ate gwali mu kwonoona obwongo ndaba obudde bwenkozesa okwogera naye bw'oli mu kukozesa okundaba naye ate kyannaku nze neeyongera kubeera famous na popular gwandaba simanyi bwe kiyimiridde bw'oba toyagala kundaba bwe nkukonkona ng'okujja okumpa ekyokulya tompanga ndeka
Gwakeera okukola kale gwe nannyini mukwana akeedi ssebo mukama wange gwatayonoona budde. Miridadi gwe nannyini mukwana akeedi sweetheart. Gwe nannyini Magoba Plaza ssebo mukama wange. Ssebo mukama wange ndowooza n'ekikuubo kikyo. Abanaku n'okweswida. Oshegeera munnaye Museven. Emikolo sente z'otegeka emikolo gy'eggwanga ate senga zigenda mu ddwaliro. Kati n'otegeka ameefuga twefuga ki? Osobola okugamba nti neefuga mu ddwaliro teri ddagala. Yadde panado n'emu. Sente ezo zitwale Mulago. Ziyambeko mu kujjanjaba. Sente ezo zikolemu enguudo. Oba osanga ne twali kufuukidde kizibu naye twakufuukira ekizibu lwa public services. Osegedde munnange public services mbi yenze Yekolera Itongwa. Bulijjo bwe yazzeemu okukwata akazindaalo yatuukidde alandukira ku His Excellency Bobi Wine naye gwe Bulijjo oli wankya. Gwe sigenda nakugatta wano. Bulijjo ngenda kuvuga bwoku. Nchidda mu Bulijjo oli wankya naye ngenda kutwala soketi bwogu. Leero sigenda nakwogerako ensonga yonna nnyo teyeetaaga mu n'abalala bangi. Mulindwa Rogers omwogezi wa NRM yavuddewo bubi ne Muhoozi. Olwokuba Muhoozi yayogeredde mbu ekibiina kyabwe ekya NRM mbu tekikoze kimala kati yavuddewo bubi. N'agamba nti Muhoozi serving officer bino ebyobufuzi oyingira mu byaki waakakiraba oli musiru. Kakati mukama wo Museven yakutumye okyogereko. Ye Museven yakakiraba nti omwana we mutamiivu bulijjo tukyogera. Bulijjo tukyogera. Dunye nti Museven oluusi Muhoozi oluusi atwitinga n'ogamba nti oba Muhoozi aliko ettamiiro. You have been keep quiet. Bulijjo Muhoozi atiisa bwajja 2026 naye agenda kusanyawo bannamawulire bonna. Bulijjo you kept quiet. Now you are here yapping. Tia serving office ebyobufuzi bimukwatirako omusota lwaki gumala kukuluma n'olyoka omanya nti gwa busagwa. Lwaki omusota gumala kukuluma n'olyoka omanya nti gwa busagwa. Lwaki banneebe boogera nti omusota guno gwa busagwa ogamba nti baguwaayiriza naye lwe gukulumira omanya nti gwa busagwa. Mwe mwakakimanya nti Muhoozi ayogeza ettamiiro. Mwe mwakakimanya nti obunywako omwenge kugenda tusuula wamu mu ggwanga olunaku lumu mu ntata. Mwakakiraba nti omwana oyo ettamiiro lye limazeeko bannayuganda emirembe. Mwakakiraba Mr. Frank ngami naye oli gubi. MK Frank oli muli wa bisiyaga gula giriso gyenkuweeko. Musajja munnanga ate yannangira obubi. Naye ensi eragawa musajja munnange gwali mu kunnangira obubi. Ensi eragawa bannange. Gula girisi gwe Frank ojje nkuweeko munnanga nti olya bisiyaga. Kale ensinga eyonoonese. Ensinga eyonoonese. Tufudde musajja munnanga nnangidde. Kangende ku mulamwa nze ntidde n'ensi. Wamma mwakakiraba nti Muhoozi Kaine Rugaba. Ayogera ebyekitamiivu bulijjo. Ffe twakimanya dda. Ffe si gwe gusoose okuwulira Muhoozi ng'ayogera ebyekitamiivu. Kakati ate gwe yakawulira Muhoozi nti ayogeza ttamiiro. Kale ate gwe mutamiivu. Gwe yakawulira Muhoozi nti ayogeza ttamiiro ate kakati gwe mutamiivu. Wakakiraba neyewerera bannamawulire neyewerera bannayuganda neyewerera baani
he was still a serving officer. But today, wakachira banti serving officer, taina kuyingira byabufuzi because ayogedde ku NRM. Museven namugamba. Bw'olema okulaga omwana wundi tebapama wano. Tebapama mu ntebe. Tebapama ku ttaka. Bapama mu ttooyi. Wallahi time egenda kutuuka obubibwe nga gwalina obuyoolawo. Museven ali mu kuyoola bubi bwa mwana we butandise omuwunyirira kuba ye yamukuza ekyejo. Nkiddamu Museven ali mu kuyoola bubi bwa mwana we butandise omuwunyirira ate ye yamukuza ekyejo. Omwana ataafuke ku buliri oba atayonoone ku buliri bamutendeka muto. Tebamulinda kukula. Ne muwozi Kaine Rugaba yajjanga abikola nga tatawe bwa muwana nti nnyonnyo ibubu ekibubu bw'akola ebikyamu bw'awoza nti kali bakasajja lwazi bw'atemula abantu bw'ali bakasajja lwazi tata muwozi atukumye kali bakasajja lwazi kaakati ka muhoozi katandise okwekubira taata waako katandise okupama ku buliri bwa taata waako. Taata waako ye yakatendereza nti nnyonnyo nga kapamaapama buli we kasanze ate nga kati kasajja kakulu. Kakati kamuswaza buswaza kagenda kayonoona kawaluka buli we kasanze. Museven yoola empitambi y'omwana wo. Bwe yakubanga abaana ba neighbor wawozanga kimu kali bakasajja lwazi katandise okwekubira empi. Katandise okwekubira empi. Ekyo nkikubuulidde yenze Yekolera Itongwa. Munzikiriza oyo Bulijjo ye ŋŋenda mukwatako nga ye yekka. Nkiddemu oyo Bulijjo ye ŋŋenda mukwatako nga ye yekka. Enkya mukeere ku program gye bayita Zukuka Ne Itongwa. Pastor Bulijjo ate bano siboogeddeko wamuyanga lutaaya. Gwe ate n'eddiru z'ebisiyaga ŋŋenda kuzireeta zonna. N'eddiru z'obusiyazi ŋŋenda kuzireeta zonna. Zonna. Tonnaba kati zino embizzi ezigenda zoogera mbu simanyanga Yekolera. Obudde bw'okukola obumala ku live bwe nzijanga okukukonkona gwe omuntu nga Miridad. Tompanga ekyokulya. Ekisinga okwewunyisa ate mmwe banaku abasinga olina kakiggwi. Miridad gwe akedde okukola okumala emyaka gy'olina nga tulaba gwasinga obunaku. Oli mwavu nnyo. Obwavu bukuwunya nako. N'obwavu bukuwunyako gwagamba Yekolera mbugenda okole. Oli musiru atunula ng'ennyuma wa kalooli. Yenze Yekolera Itongwa mba mugere musubscribinge mwenna ku YouTube channel gye bayita Ne Itongwa Yekolera. Ate nja tujje ne bwino ow'omusumba omusiyazi. Ow'omusumba omusiyazi. Batotegedde nakyo oyogerako gwolooza tetubimanyi nti n'omuntu omu gwe weerimbiseemu nti mukazi wo weekwekamu mwekweke that's why temuzaala baana. Weekwekamu bwekweke wali odduka mu bufumbo bwa maaso ogende mu bw'emabega. Olowooza sibimanyi ŋŋenda kukulagako. Yenze Yekolera Itongwa. Yenze Yekolera Itongwa. Sharinga video teweerabira okugenda ku Ne Itongwa official. Abagita Ne Itongwa Yekolera YouTube channel tuwa ka subscription nze ngenze enkya moto. Fire Brigade. Bye.